Musibye mcha basebo ne banya abatulaba. I want to shout out to everyone that has subscribed. Go ahead and subscribe. First thing okakaja ku channel yange. Which pesa cha radio chao. Just go ahead and subscribe, and I want to thank you so much about subscribing. Ada like, share and comment. My name is the one, the king himself on the MIC. Kingi wamwe omu what? Let's get into it. Amawulire. Nchimanyi mugagala ebade muganize. So many of you have been asking me why I'm not talking about Bryan White. And so many of you have been commenting on my Facebook, continue on ku podium. That is the reason why I'm not talking about Bryan White. Some of you went ahead. Nemuna Bryan White live je yakoze ku Bryan White page ya Facebook. Ku receipts ze yalaze. Nemugamba ne Smith wali ku podium. Nenga tetwakola yenga bakusoma mu receipt. Buba bwongo. Nze ndi dogo site nabagamba nga nine Kenzo. But anyways, welcome to the show. Katugende straight mawulire. Sawa. Zalinga ndoza sawa ngamu emu a few weeks ago, coming relatively to a month, abawale bava nako gamba muno wetwafuna viral video nga bagamba muno Bryan White abakabasanya mu ngeri etali ya nsamu etali ya kusaba nompa wabula engeri y'okukaka. Abawala bano baali abawala basatu mba mujjukira kwaliko Stella Nandawula, Vivian Mutanda ngate kuliko n'omulala amanyiddwa nga erinnya limva mutwe. Yavude nakola video ali German. Anyways, mwamulabi, I don't want to talk about her really much because abadde tali nnyo mawulire. But confusion wejide is about Bryan White okuvaayo n'agaana okuvaayo okwogera ku bintu bino publicly when he's being hosted either on a YouTube channel or vlog or blog, either mu mateeka oba either mu eri TV host yo nenenenena. Ekyo kye kisoso mukuba. Ekyokubiri, confusion yajiddemu ya Stella Nandawula eyali personal secretary we for over 2 years. Nchidamu for over 2 freaking years. Okuwa stories nga tezikwatagana. Yasoka nava nagamba Bryan White amukuba. Of which for us we thought kali kasente ke kali kaweddewo omwana nga takyafuna kasente. Nagamba maybe ayagala kuvaayo. Vivian Mutanda bwe yavaayo n'ayogera Stella ne bagenda ne bamujjayo mama we. Ne bamu andinga over eri CMY ne mandinga over eri family ne bamutwala ewaka enansana. Vivian Mutanda bwavaayo yali yadduka yodda. Bwavaayo n'ayogera ne family ye. We thought okay, Bryan White kimulidde. Ne bisirikamu. PR wa Bryan White amanyiddwa nga Kasuku Wazabanga Semanengene. N'avaayo n'atugamba tali sure ku nsonga zino. Wabula kyamanyi yabadde Bryan White ku birthday okwali abantu bano wammanga kwaliko Spice Diana, Managerial, Kuku Wazabanga Semangengene, Sekamatte ngono yali driver wa mwana mulenzi Bryan White n'abalala bangi. Shafik ngono yali akwasaganya eby'ensonga bya ssente nga gwatuma mu Markex yalinga ya White mumujjukira bunnyo abadde bajja bagoberera vlogs zange ez'enjawulo. But where is the gist of the story? The gist of the story is here, ladies and gentlemen. Listen very carefully. Listen very carefully. Who is Bryan White? Bryan White amanya ga matufu bamuyita Bryan Kirumira. Atemeza mu gy'obukulu gye tutali sure kwali ndagamuntu etugira nko ana. Yakulira ku Makindye Salama Road. Tabangako na family Italy. Yomu ku badogo site abagezigezi. Yali sinkanyeko omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni. Ayina abantu wano wammanga batali makambugu. Okuli omukulu Balamu Byalugahara. Okuli omukulu Frank Gashumba. etc etc. Keka katono kenjagadde okumenyerako. Now listen. Bryan White kituufu yakabasanya abawala bano. Nze naawe tetumanyi. Amawulire gali luddawa. Amawulire gagamba ennaku z'omwezi 27 Speaker wa Parliament yavuddeyo n'akwasa ensonga za Bryan White. Akakiiko aka human rights akatula mu Parliament munkwate bulungi nnyo. Akatula mu Parliament si Uganda human rights wabula Committee for Parliamentary Human Rights. N'akasamoninga okuyita Bryan White Alex Kirumira Bryan ajje nnyonnyoleko ng'ennaku z'omwezi 28 which is today. As Bryan White appeared, nze naawe kyenzo okugamba. Today, Bryan White talabise mu Parliament ya Uganda. However,
Mutanda Vivian aina abazadde be abakyatankanibwa naddala taata ne maama we omuto balabiseeko mu Parliament mu kakiiko kano. Lwaki Stella Nandawula talabise mu kakiiko kano ng'eyasooka ovaayo na raising ensonga eno? Lwaki maama w'omuwala ali e Germany talabiseeko? Kyebuuze. Who is fooling who? Who is fooling who mu ggulire lino? Is Bryan White bigger than the law? Katwebuuzeemu. Simanyi. Is Bryan White above the law? Simanyi. Is Bryan White in Uganda? Yes, ekyo nkimanyi mwali. Is Bryan White talking on his Facebook pages? Yes. Ani amuwa amagezi? Bantu basatu. Kuliko omuvubuka amanyiddwa nga Brand King, ono nga blogger, yali PR we. Kuliko omukulu amanyiddwa nga Kukuwaza Banga, akolera ku Spark TV ne Radio Dembe FM. Kuliko omwami amanyiddwa nga Shafik, ng'ono muganda wa Stella Nandawula, enzalwa y'e Nansana. Bebamuwa amagezi ayogere ku Facebook aleke genda mb'amawulire. Balimba Bryn bamubuzaabuza ebyo byonna byengenda okuddamu mu video yaffe eddako. Naye nga ky'obumanya ensonga za Bryan White zikyalanda nnyo. Alina omwana twategedde kati alina omwana omuwala gwe yazaala muwala Omugerman. Tugenda tegeera amannya ge gayaani. Yakomamuwa obuyambi bwa miliyoni 2 okugula tiketi eyali emutwala okugenda e Germany. After mama we ng'agambye omukunamira. Na Bryn nze nja kukunamira. Omwana wange ajje Germany. Mama w'omuwala ono lwaki tali Germany? All that in my next video. My name is the one, the king himself. Thank you so much for watching. I love you so much. If you've just joined, go subscribe there to get kwatweza abantu emitwalo nga jijo. So I love you so much. Thank you for showing me love. Abadde ku camera amwita mwana mlenzi the one Timo. Ate producer amwita Swini. Abaddewo nga ba researcher ba story eno tulinawo Pet, tulinawo Joe Kenzi. Nkola ne team nene man. Thank you so much. Bye bye.